Musibye mutya nno bannange mujje baleko gye mutusaako engalo nammwe abagenda mu maaso okulabika nti muwuliriza mawulire gaffe nga tubaweereza wano ku Progen Media TV. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbabuzaako mbatumiddeko mikwano gyange mwe abali e Dubai, abali e Saudi Arabia, abali e Bahrain, yonna gye musinzira, ne bannayuganda abali mu ggwanga lyattu tubabuzaako mwebale nnyo okwekuumira ku Progen Media TV. Amawulire gaffe agasingawo ag'entertainment gasange ku progenmedia.com ag'entertainment saako nago aga sports. Ate ye Bobi Wine oba muyite president wa Nuupu amanyikiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'alabula omukulu Muhoozi Kainerugaba ne kitaawe oba muyite president w'eggwanga lyattu Uganda Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa n'agenda maaso n'abategeeza ng'asinziira ku Mubende FM. Yagenze maaso n'agamba nti buli mukulembeze ali mu buyinza oba atwala obuyinza aba ayagala mutabani we yabamuddira mu bigere, naye yagambye kino kye kigenda kusoboka. Yagenze maaso n'ategeeza nti balabire ku kyokulabirako ekya Gaddafi saako ne Baraka mu Egypt kiki ekyaliwo. Agenze maaso n'ategeeza nti tebagenda kukkiriza mbeera yonna yakulabika nti omukulembeze w'eggwanga asaawo mutabani we Muhoozi Kainerugaba owa komanda wa Land Forces okulabika nti yagenda okubeera president come 2026. Yaganye n'agamba nedda okusinziira ku Muhoozi project eteekateeka omukulu ono okulabika nti yagenda ofuga eggwanga lino mu 2026. ne General Sejjusa yavaayo mu 2013 n'ategeeza nti omukulu president w'eggwanga ateekateeka mutabani we ng'ayitira mu Muhoozi project okulabika nti agenda kulabika nti afuga eggwanga lyattu Uganda. Ate ye Bobi Wine yagenze maaso n'akakasa n'agamba nti bino byonna tetugenda bikkiriza kubanga ffe tuliwo kulabika nti tupanga byonna bye tukola okulabika nti gavumenti eno eriko tugijjawo nga 2026 tenatuuka. Yagambye nti bo bamalirivu nnyo kubanga struggle eno tegenda kukoma kati. Yategeezezza ye yakamala emyaka 4 mu byobufuzi ate yo Nuupu ng'ekibiina yakamala emyaka 2, naye yagambye n'ategeeza nti tebagenda kukkiriza omukulu Muhoozi Kainerugaba okulabika nti agenda mu maaso ng'addira kitaawe mu bigere. Njagala bategeeza nti amawulire agasengawo oba gakwata ku nsonga eno yennyini nja kubanga kutuusako wano ku Progen Media. Tovaawo ku Progen Media TV saako ne ku Progen Media awali amawulire gaffe aga entertainment saako n'ago aga sports. Wonna tukolawo, wonna osobola okulabika nti ffe tukola kyonna ekisoboka okulabika nti wonna tukuwa ekyo kye weetaaga okufuna. Mbasabye mugende mu maaso mu subscribing ate era ne mbagamba nti ayina kyoyogera ku nsonga eno oli wadzembe ogenda mu maaso n'olabika nti oteesa. Tunaaba basanyufu mikwano gyange, mbabuzaako mweraba kankomewo.